ne keesi ye yagigwira ddala yagijja mu America bagikola mu muti gwe bayita American Awkward ya bukadde 35 n'entaana n'ebijja byonna yabiteekawo dda kati nno ekyessanyu oba ekiriwo oyinza okulooza tuzze ku mukolo gwa nnaku kumbe gwa ssanyu nannyini keesi wuuno wano akyali mulamu nannyini keesi mulamu naye agambye mbu ye omwo mwajja okubeera ng'amema ali mu maaso ga keesi ye si kya bulijjo tekisangika naye kituwa ekyokuyiga kyamaanyi nno kyamaanyi kale uno omusajja munnayuganda eyeesimira dde entaana ye on top of that ne yeegulira ne keesi ye yenno afunye omukisa okwerabira ne ku keesi ye nawa we banaamuziika waali baafudde bangi tetumanyi oba we tulifa balituziika n'otuziika kubanga okyaddaaki waliwo possibility okubeera nga woolifa mwana watu bomu ejja kukuba n'obufiififi babunoonyi bubule kitanka ky'amafuta kijja kwabika igwe omulambo gwo gusiiriire baluleme na kutegeera mbu ono yegwe kwegamba possibility nyingi naye ono munnange yeegulira dda keesi ye on top of that neyeegulira neyeesimira bulungi nnyo n'ekinnya buli kimu kiri set abulayo kimu kufa ali ensikini yayimba akayimba buli ekyetaagisa okuba omugagga nkirina okugjako ssente kati noono naye buli ekyetaagisa mu kufa already akirina okuggyako kintu kimu kitime yetanaba kubeera ng'etuuka actually fena naawe kenyini ali mu kubeera ng'owuliza story eno ekyetaagisa okubeera ng'ofa okirina kyeki oli mulamu kyokka kyo weetaaga gwe okubeera ng'ogenda kufa bw'obeera ng'oli mulamu kyekyokka ye passport actually towetaaga na kintu kirala kyonna ate oba gwe kasita obeera mulamu already obeera wasayininze dda endagaano n'okufa nti olina okufa akatambi ke kano omusajja yeesimira dda keesi yagyegulira entaana yagyesimira dda kwegamba buli kyetaagisa okubeera nga